gyotusizaako engalo olunaku olwaleero okusaasira gwafunye ebizibu ate era n'enjuzayiza naawe atuuse ku buwanguzi. Eyali pulezidenti wa Zambia Edgar Lungu yafiiridde mu ddwaliro e South Africa mu kifo ky'okukungubaga okugatta bannansi ate kwongedde kutabula famire y'omugenzi ne gavumenti wamu n'abooludda oluvuganya. Obuzibu buvuddewa. Ampuliriza okusiigira ekifaananyi ku Edgar Lungu yali pulezidenti wa Zambia wakati wa 2015 ne 2021. Yakola ekisanja kiramba n'akatundu k'ekisanja. Mu kujja mu 2015 yali asikira mukama we Michael Sata. Sata bw'afiira mu ntebe ne bategeka okulonda okw'okujjuza ekifo naye obumalako kisanja ky'oli afudde kati n'afuga 2015 2016 n'asaba ekiki ekijjuvu n'akiwangula n'akomawo 2021 asaba ekyokubiri kuba ssemateeka ayogera ku bisanja 2 kakati ekisanja ekyo n'amegebwa Hakainde Hichilema bw'atyo n'ava mu ntebe. Afiiridde ku myaka 68 abadde akyali naye oluvannyuma lw'okufa kwe embiranyi kwe kubalukawo nga bw'oyanjudde wakati wa famire wakati w'ekibiina ekiri mu buyinza n'ekibiina ekikye kyakulembera ekya Patriotic Front kye batera okufunza nga PF. Kakati ezimu ku mbiranyi we ziri nti gavumenti ya President Hakainde Hichilema yalangiridde okungubaga okw'eggwanga kye bayita state fino era n'erangirira n'ekifo okungubaga okutongole okugenda okubeera bantu bwe balina okujja abaagala okungubaga olw'okufa kw'omugenzi Edgar Lungu era ng'ekifo kino kiri mu kibuga Lusaka ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Zambia. Wabula Patriotic Front kyekibiina ky'omugenzi nabo ne bateekateeka ku kitebe kyabwe nga kyekifo ekikulu awalina okubeera okungubaga mu kifo ky'okuba nti emikolo gyandibadde gigattiddwa kati bajawudde gavumenti eyina ekifo ekyayo na Patriotic Front bo bali mu kuyita abantu mujje ku kitebe kyaffe. Mu bufu bwe bumu gavumenti yalangirira okungubaga kuno nti kube kwa nnaku 7 era kwatandika lwa 6 naye okwa Patriotic Front yate netegeza abawagezi bayo nti okungubaga okutongole kwatandika ku nnaku olw'okutaano ng'afudde ku lw'okuna. Kati abakungubazi bali mu kusoberwa buli omwaga kuno kwakungubaga okutongole okwa gavumenti kwatandika lwa 6 kumala nnaku 7 bano batandika ku lwakutaano okutuusa Edgar Lungu lw'anaaziikibwa. Kuba kati bali babuuza nti mu nnaku 7 mukakasa nti agenda kuba aziikiddwa kuba si mu musalawo lw'anaaziikibwa. Aba Patriotic Front n'abenju y'omugenzi Edgar Lungu musinzidde ku kyogamba nti kwa nnaku 7 babuuza gavumenti musinzira ku kyogamba nti okungubaga kwa nnaku 7 kitegeeza ennaku ziyinza n'okugwako nga tannaziikibwa naye ng'okungubaga kuwedde. Kakati ekyo nakyo ne kitabula bangi mu ggwanga lya Zimbabwe era waliyo abantu abatali ba byabufuzi nenga basibamu ekitiibwa mu Zambia bali mu kubirira njuyi zombi nti bannange tusaba mweyise ng'abantu abakulu abali mu gavumenti n'aboludde oluvuganya nti enneeyisa gye mweyisiza bukya Edgar Lungu afa ku lwokuna etaddewo ekifaananyi ekibi mu bantu ba bulijjo mu baana abato n'amawanga amalala agali mu goberera ebigenda mu maaso e Zambia. Abadde omukulembeze afudde buli omu ataddewo ekifo ennaku buli omu alangirira zize ez'okungubaga. Gavumenti neetekawo n'ekitabo abantu we balina okujja okuteeka obubaka obw'okusaasira na Patriotic Front ne balangirira nti nabo bataddewo ekitabo era ekyabwe kyekitabo ekituufu nti oli bw'abayagala okungubaga obulungi ajje mu kitabo bwe kye baataddewo ku kitebe kyabwe
ekya Patriotic Front kati okusuka omugwo okulala kuli ku mulambo gw'omugenzi gugenda komawo gutya government bwe yarangiridde ennaku 7 era netegeeza nti eyina n'obuvunanyizibwa obw'okukima omulambo okuva mu ggwanga erya South Africa okugukomyawo abenju y'omugenzi ne balinnya mu kyoto nage ekyo kikafuuwe yagenda nga muntu wa bulijjo mu ddwaliro era agenda komawo nga muntu wa bulijjo kakati government nebeera mu kusoberwa kakati abamawulire bwe babuuzizza abafamire nti lwaki bafuuse bakajiko natabula era notukano babuuza nti state funeral temujagala temwagala mugenzi aziikibwe mu bitibwe ebijjuvu eby'omuntu abaddeko omukulembeze w'eggwanga naga nti obuzibu bwabwe tebuli ku state funeral obuzibu bwabwe buli ku gavumenti ya Hichilema gwe bamanyi nti abadde takolagana na Edgar Lungu kulowooza nti agenda kubasalirawo ku ngeri omugenzi gy'agenda okuziikibwa nti awo wali obuzibu bwabwe state funeral tebaginaako mutawaana naye Hichilema si yayina okubalagira ebiyina okukolebwa nga bagenda okuziika Edgar Lungu kyebaagala state eyina okubeebuuzaako nga beboogera ekisembayo kubanga bwe balina n'ekiraamo ky'omugenzi kakati bo tebayinza kusinziira eri nnaku 7 kakati kino kyekifo wagenda okubeera okukungubaga bw'abanga ebyo Edgar Lungu yesi bye yali ayagala mumuyinza mutya okubimukolera era ku ssaawa envanyuma ekimu ku ebyo gavumenti ya Hichilema kyekoze oluvannyuma lw'okuswala kuno kuba kuswala kw'amaanyi ne bwogenda kati ku mutimbagano n'osoma empapula ez'enjawulo ez'amawulire okuva e Zambia kuswala kwerere katembo ono gwe balimu kati gavumenti ya Hichilema kubanga jjukira omukyala yaliyo n'abamu ku baana era ne misa esooka esabira omwoyo gw'omugenzi yali mu ggwanga lya South Africa kakati gavumenti ya Hichilema esindise ttiimu egenda etuule ne namwandu n'ab'omunju balabo bwe basobola okutuuka ku kukkaanya batuuke ku lunaku olw'okuziika nga bali kitole okwewala embeera eno ebaswazizza kiki ekitta enjuyi zonna kakati ebyobufuzi ebisusse naddala nga boolekera okulonda kwabo n'omwaka ogujja kubajjukira kati ekisanja kiggwako kya myaka 5 Hichilema yamega Edgar Lungu 2021 kati ekisanja kyolekedde okuggwako era Lungu agenza okufanga ebbugumo ly'amaanyi mu byobufuzi mu ggwanga erye Zambia n'olwekyo aba Patriotic Front tebaagala mulambo gwa muntu waabwe abadde tali makambugo na Hichilema kolerako byabufuzi bye yensonga esooka balaba nga Hichilema ayagala okwefuula mu zaŋŋanda nti atabaganyiza abantu n'ebintu ebigwa mu kkoweeri kati tebaagala kumukkiriza kukola ekyo kyekisooka ekirala aba Patriotic Front bagamba nti Hichilema ayisizza bubi nnyo Edgar Lungu mu myaka eno egiyise nti era oba oli awo teyandifudde na ku myaka gino 68 singa gavumenti yamuwa mangu olukusa okufuluma Zambia agende South Africa okujjanjabwa abaddeko obukwakkulizo bwa gavumenti obwali bumulemesa okufuluma kati bagamba agenza okufuluma nga abasawo South Africa tebakyasobola kumutaasa kati bagamba nti bw'oba gwe wamuviiriddeko okufa si kungubagana bukungubazi naye lwaki oyagala weesoosowaze mu nsonga zino kati awaliwo okusika omuguwa ekirala enkolagana mu byobufuzi wakati wa Edgar Lungu omugenzi ne Hichilema ebadde mbi nnyo okutandikira ddala mu mwaka 2017 Hichilema agenza okuwangula wa president nga yakavuganya emirundi ena nga tawangula ku nkomerero n'awangula naye ono Edgar Lungu mu kuvuganya kwa president wa luvannyuma nga mukama we amaze n'okufa Michael Sata jukira Lungu si yali amyuka ne Sata yali amyukibwa omuzungu Guy Scott kati Sata bwafa Scott n'akwatamu ng'omukulembeze w'ekiseera ne bategeka okulonda ekibiina kyabwe kya Patriotic Front tekyawa Guy Scott card omuzungu card ne bagiwa
ono n'alyoka awangula. So kakati embiranyi yaabwe ey'amaanyi esooka kuvaayo 2017. 2017 Edgar Lungu nga president yasiba Hichilema ennaku ezisoba mu 10. Ekimusibya Edgar Lungu alina gye yali agenda ku mukolo. Oluseregende lw'emmotoka ze ne lusanga oluseregende lw'emmotoka za Hichilema omukulembeze wa opposition. Abasirikale ba Edgar Lungu ne basindiikiriza bali bave ku luguudo, bali ne bagaana nga bagaana bo president waabwe ali mu luseregende tebasobola kuviira ono. Bombi bali ba president. Kakati mukusika omuguwa Hichilema yakwatibwa naggulwako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe, okugaana okuviira omukulembeze w'eggwanga. Bakitwala nti yali agaana kumutuusaako bulabe. Ne bamuyingiza akaduukulu. Ninga ekyamazima yali ensonga ya byabufuzi eri mu giraasi. Mukomera yamalayo ebbanga erisoba mu nnaku 10. Era ensonga zino omukago ogwa Commonwealth amawanga gali mu luso olumu ne Bungereza gwamala kuyingira mu nsonga zino. Hichilema n'alyoka asumulula okuva mu kaduukulu. Kati embiranyi yaabwe olaba gyeva. Era bw'ava mu komera kwe kujja n'avuganya bwa president n'abuwangula. Lungu bwe bamumegga ebyobufuzi n'asooka abita n'atuula awakaawo. Wabula 2023 n'akomawo yatandikiriza mpola ng'akola dduyiro ku makya n'akawungeezi. Naye nga bw'atandika okudduka ku luguudo abantu bajja bamugoberera okukakkana nga lufuuse nga lukuŋŋaana lwa byabufuzi. Kati gavumenti emuga nti mukulu ebyo byokola tebikyali bya dduyiro. Ne babiyimiriza. Bwe babiyimiriza n'alinnyisa giya mu kolokota gavumenti ya Hichilema. Mu kiseera kyekimu ekibiina kya Patriotic Front ne kiddamu okumuwa kaadi abakulembere mu kulonda kwa bonna okubindabinda kati omwaka ogujja. Gavumenti ya Hichilema bwemala okukiwulira n'egenda mu kooti ng'ewakanya enteekateeka za Edgar Lungu okukomawo okuvuganya. Era kooti ya ssemateeka n'esala omusango nti Edgar Lungu takkirizibwa kuddamu kuvuganya, n'okuvuganya mu 2021 kyali kimenya ssemateeka. Abalamuzi mu ntapute yaabwe baagamba nti ssemateeka wa Zambia yawukanako kuwa Amerika. Mu Amerika ssemateeka waabwe akyogera mu bulambulukufu nti kasitoosikira president ng'ekisanja kikyawezaako emyaka 2 gemakati. Ekyo ekisanja lwe bakibala. Bw'omusikira nga tekikyaweza myaka 2 ekyo tekibalwa. Kugwe asise. Era bo Abamerika tebagenda mu kalulu. President bw'afa nga Kennedy bwe yafa, omumyuka we yaseka busisi Lyndon Johnson. Kati bano bagamba ssemateeka we Zambia wanjawulo. Sata bwe yafa Guy Scott teyasika butereevu, yakuuma bukuumi ne bategeka okulonda. So naga nti ssemateeka we Zambia ategeeza kulondebwa mirundi gisukka 2, toyina kulondebwa gisukka 2. Kati yalondebwa yadde yafugako omwaka gumu mu kisanja ekyasooka, naye yalondebwa mu kalulu k'obwa president. N'akomawo 2016 n'alondebwa ogwokubiri. Kanoga nti ssemateeka kyayogerako wa Zambia teri muntu alina kulondebwa kuwa president mirundi gisukka 2. Kati emirundi 2 jaggwayo dda. Kati Edgar Lungu bw'atyo n'aggyibwa mu lwokaano. Waliwo embiranyi y'amaanyi okuviira ddala 2017 wakati wa Hichilema Hakainde omukulembeze wa Zambia ne Edgar Lungu. Kati embiranyi ey'ebyobufuzi neefuuka y'abantu, neefuuka ya nju ya Hakainde Hichilema n'ab'enju ya Edgar Lungu. Kati ab'enju ya Edgar Lungu n'ab'ekibiina kye kya Patriotic Front bagamba tebayinza kukkiriza Hichilema kukolera byabufuzi ku mulambo gw'omuntu waabwe. Kati
tulinze tulabe kiki ekinaava mu nsisinkano tiimu y'abantu Hikirema gyasindise South Africa okwogera nabo mungi kubajjukira kati wakyaliwo tebannakkaanyana wagenda kuziikibwa kuba ekyo nakyo kijja kubeera kuvaawo mpitewo bayinza okwagala omuziika mu kibangiriza awaziikibwa abaaliko abakulembeze b'eggwanga famire ekyo nakyo eyinza okukisimbira ekkooli omulambo engeri gye gunaakomawo nakyo kikyaliko okusika omuguwa famire egamba ayina kuddangawo wa bulijjo kubeera bwe yafuluma yembeera Hakainde gye yayagala afulume yamuggyako buli kyayina okufuna ng'eyaliko omukulembeze w'eggwanga n'agenda nga muntu wa bulijjo kati ate lwaki ayagala akomewo ng'eyaliko omukulembeze kati awakyaliwo okusika omuguwa naye ampuliriza okusika omuguwa tekusoose ku Edgar Lungu 2021 mujjukira nga twogera ku Muzeeyi Kenneth Kaunda bw'ava mu bulamu bw'ensi eno nawo waaliwo okusika omuguwa okutonotono yadde tekwatuuka wano naye kwaliwo ng'era ku mulundi ogwo okusika omuguwa kwava kuwa Kaunda wagenda okuziikibwa kuba ye yafiira munda mu ggwanga erya Zambia ate ekirala tewaliwo mbiranyi wakati wa Kaunda ne Hikirema Hakainde naye saawa bwetuuka ey'okusalawo wagenda okuziikibwa ku birala byonna baali bakwatagana ab'enju ne gavumenti ne ku saawa ey'okumuziika nga gavumenti egamba Ssemateeka agamba baaliko abakulembeze ba Zambia bonna balina kuziikibwa mu Embassy Memorial Park mu kibuga Lusaka naye jjukira nga mukyala wa Kaunda bwe baayagala n'ennyo yaziikibwa mu maka ga Kaunda kati ab'enju nga bagamba Kaunda yalaama ye tebamutwalayo mu kibangiriza ekyo bamuziike wali okuliraana mukyala we tebamma mwagala omuleeta eno ne mukyala we mujja kumuleeta kakati nekibeerako okusika omuguwa era mutabani wa Kaunda n'agenda ne mu kooti naye kooti enkulu eZambia n'emala eggoye n'esala omusango nti Kaunda aziikibwe mu Embassy Memorial Park era omulamuzi yagamba ng'asala omusango nti national interest takes precedence over individual or family preferences nti ebiruubirirwa by'ensi biba binene okusinga eby'omuntu ssekinnoomu oba abooluganda era kooti bwetyo neeragira Kaunda n'aziikibwa mu Embassy Memorial Park kati tulinze tulabe oba ab'enju ya Lungu nabo banakkiriza oba nabo banaasooka kugenda mu kooti ng'aba Kaunda bwe baakola naye ampuliriza embiranyi ez'ekika kino mu Africa si mpya naddala nga omukulembeze aliko abadde talima kambugu n'oli omugenzi tujjukira 2019 Robert Gabriel Mugabe bw'afa wali wakayita emyaka 2 ng'avudde mu ntebe jjukira yali awambiddwa Kiwenga Jeno Kiwenga ne Emerson Mnangagwa yali omumyuka wa Mugabe era Mugabe n'abo mu nju ye abaali babatwala nga ab'enkwe abaali olukwe mu Mugabe kakati bw'afa gavumenti ya Emerson Mnangagwa eyagala okuziika Mugabe mu bitiibwa ebijjuvu era neerangirira nti agenda na kuziikibwa mu kibangiriza ekyabazira kye bayita Heroes Acre mu ggwanga lino erya Zimbabwe Grace Mugabe n'abaana kino baakiwakanya ne bagamba nti Mugabe gyali yonna kijja kumuyisa bubi okumuteeka mu kibangiriza ekyo era ng'abavunaanyizibwa ku nteekateeka be bantu abaamulyamu olukwe ne bamuwamba okukakkana ng'omukyala asinze n'ab'enju n'abaana Mugabe ne bamuzaayo mu kyalo gye baamuziika wabula nga bamaze okumuziika abamu kubakwatibwako ensonga ng'ekintu kino kyabaluma ne basalawo genda mu kooti ey'ebyobuwangwa kooti y'ebyobuwangwa n'esala omusango mu 2021 nga ega nti kyali kikyamu Grace Mugabe okutwala omulambo gwa bba ne baguziika mu kyalo ne bataguziika mu kibangirizi kiri ekyabazira era ne bamulagira n'okuwa engassi omwali okuwaayo embuzi engere
ente n'ebintu ebirala era kooti neragira nti ayina n'okuziikibwa mu nnaku ezitasukka 3 okuziikulwa ataddemu okuziikibwa mu nnaku ezitasukka 30 okuva ensalalo yafuluma. Grace Mugabe ebyo n'abiwakanya kati yebadde kooti yabyabuwangwa n'agenda mu kooti ento Magistrates Court etwalaawo. Magistrates Court nesala omusango mu 224 ngega nti kooti y'ebyobuwangwa yali ntuufu. Grace Mugabe kye yakola kyali kya bumenyi bw'amateeka okutwala baba muziike mu kyalo. Ayina kuziikibwa mu kibangiriza ekyabazira bazimbabwe. Era ensonga eyo nayo Grace Mugabe n'agiwakanya. Musango n'agutwala mu kooti enkulu. Kati newe tuwogerera omusango guli mu kooti enkulu gulinze kusalibwa ku mulambo gwa Robert Gabriel Mugabe. Ensonga ekulu eri nti kizibu okwawula munnabyabufuzi ku byobufuzi. Oba ali mu kuziika oba ali musinziza. Ekyo mu political realism bwe kiri. Mu idealism twandibadde twagala kyoyagala nti mu mbeera ey'okufa ebyo byonna tubyerabire. Mu political idealism bwe bakyogerako naye mu political realism tekisoboka. Era emyaka mitono emabega eyo bannaddiini baayisa ebiragiro nti ku mikolo egy'okusabira abagenzi nga bannabyabufuzi bwe banaawanga bannabyabufuzi obuzindaalo tebaagala boogere ku byabufuzi kati nobeerawo omukolo gumu Odinga n'akwata akazindaalo n'ategeeza Bishop nti sebo ffe bannabyabufuzi tetujja kwogera bya myoyo. Ye yasooka okumenya ekiragiro maaso g'omulabirizi. Ffe tujja kwogera ebyobufuzi kasa mutuwa obuzindaalo kujjako nga mubutumi ne kasi totuwa akazindaalo. So ne mu demokrasi ye yatereera oba gwe weegomba ebyobufuzi tosobola kubijjamu. Ojjukira wano Senator John McCain ng'afudde. Sajja yali omugundivu mu byobufuzi bya America eyavuganya n'Obama kuba president mu mwaka ogwa 2008. John McCain bw'afa yali wa Republican Party naye yaleka akoze ekiraamu ng'agaanye omukulembeze wa America munna Republican munne Trump okujja ku mukolo ogwo. Nanga nti oyo talinyangako ne naramana bulungi bani abanasitula sanduuke ye ani anakulembera misa ani anayogera n'Obama n'amuyita gwe yavuganya naye mu 2008 naye ate ono president w'ekibiina kye ye n'atamuyita kubanga McCain yayina ebyobufuzi byayagala okuggusiza mu kumuziika nga wa Republican Party naye nga takanya na Trump. Kati olaba nti ne mu kumuwerekera ebyobufuzi byetikka okumuwerekera ng'afudde. So tosobola kubijjawo. Kati bwe kidda ku nsinga ye Zimbabwe toyina ngeri gy'oyinza kubijjawo naddala nga bali mu kiseera ekyakalulu okulonda kwa mwaka gujja. Toyina ngeri gy'oyinza kujja byabufuzi mu nsonga eno. Ndowooza nti gavumenti ya Hichilema yakozeemu ensobi. Mu mbeera eno gavumenti ya Hichilema kyebadde erina okukola kukkiriza eddoboozi ly'aba Patriotic Front n'eddoboozi ly'enju y'omugenzi Edgar Lungu okubanga ddene mu kusalawo ebigenda mu maaso. Ndowooza nti ekyo kyandibadde kibawa n'obubonero kye bakoze kati okusindika abantu baabwe bagende South Africa. Ekyo buulyawo kye kyandibadde kisooka n'okusooka nga Lungu yakafa ku Lwokuna. Ndowooza nti ekyo kyandibadde kimuwa obubonero okusinga okwagala okwefuula muzaŋŋanda n'awamba buli kimu. Kituufu ssemateeka amukkiriza era ku nkomerero asobola okuwangula. Tulabye waliyo omusango gwa Kenneth Kaunda. Kooti enkulu yalagira nti national interest eba nkulu okusinga ebigenderwa bya family ebo eby'omuntu. Naye mu kooti ya public opinion osobola obutawangula ng'ate okulonda kusembedde. N'olwekyo ndowooza nti
abo opposition ekyo kye baakoze n'aba family kye bayina okukola olw'obusungu bwe babadde nabo nga family omuntu jjukira bw'akomawo mu byobufuzi n'ebimu ku ebyo byalina okufuna ng'eyaliko president Hikirema yabimuggyako kati ekibiina ne family balina obusungu obw'ensonga kakati gwe ali mu kifo ekinene nga president wa Zambia gwoyina okukakkanako katono owangule muganda alina enjogera nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi era olaba nti mu kyezimbabwe Mnangagwa yali asobola okulemerako era ne mu kooti n'awangula omulambo gwa Mugabe ne baguziika mu kibangiriza ekyabazira naye yekireka Mugabe n'atwala omulambo kati labe misango ebbanga lino lyonna misango gitambula mu kooti mu public opinion teriyane Nyamunangangwa ne Kiwenga kwefuga mulambo gwa Mugabe in fact buwetegereza akazito kati kali ku Grace Mugabe bamuyita mukyala nakapanka so ndowooza nti Hikirema yabazeemu bubi ebyobufuzi bali amaloboozi gaabwe tegabadde malungi naye olina okutegeera obusungu buvaawa kakati n'okwatagana nabo mpola ne mutuuka ku kukkaanya ne kati gwe okusindika obusindisi minisita n'alangira tulangiridde ennaku 7 tutukoze bwetuti tutaddewo ekifo kino kungubagabo okugenda okubeera nga bakimanye bulungi mbadde temuli makambugu gwobo basuubira kwanukulo otya batya nga ne kooti yakasala myaka mitono negamba Edgar Lungu nti tajja kuddamu kuvuganya kuba president esebo bikulu ki ebinajjukirwa ku Edgar Lungu kati Edgar Lungu obukulembeze bwojja buyita bwakiyita mu lujja ojja kubuyita bwakiyita mu lujja tojja kumutunuuliranga Kenneth Kaunda tojja kumutunuuliranga Frederick Chiruba n'abalala jukira omwaka ogusooka ogwo kyenkana tayinaamu kyamaanyi kye yakola okujjako okukyusa ku mateeko kendeeza ku maanyi agaali gasusse mu office ya president in fact kyekimu ku binene bye yakola n'okuddira abantu abaali baweereddwa ebibonerezo ebyakalabba kubanga puliida era yali amaze ebbanga mu kulwanira eddembe ly'obuntu ebibonerezo byabwe yabikendeeza abantu abasoba mu 300 okuva ku kibonerezo ky'okuttibwa okudda ku kibonerezo ekyokusibwa amayisa n'emyaka emigero okusinziira ku misango egyo bwe bagisengeka egy'enjawulo kati ejyaddako 5 okusoomozebwa okulala kwe yayina nti buli kalulu ng'awangulira watono awalemekera okubuuka mu kalulu akasooka ka 2015 obulu bwali bukunukiriza metwali 2 obwamuwanguzi obwa president kweganga balinga abalwanira constituency ninga bwa president bwe bulu bwayawula wakati w'omuwanguzi ne gwe bawangudde kati ng'atandikira mu gavumenti erimu okusuka omuguwa okw'amaanyi ebintu ebiyinza okuba ebinene ebibiri byosobola omuteekako mu myaka egy'etaano 2016-2021 yateeka essira ku kuzimba enguudo ekyo yakifubako myaka 5 ate era n'afuba n'okugaziya ebyenfuna bya Zambia obuteesigama ku kuyiikuula kopa yekka jukira Zambia okumala ebbanga ddene badde ku kopa newe twasomeranga primary senior nga tusoma ku kuyiikuula kopa Zambia kakati yafuba okulaba nga aggulawo ebyenfuna Zambia ebenga esobola okujja senta awalala nga tejja mu kopa yokka n'ekirala na yamba n'okutumbula ebintu ebikola amasannyalaze okubanga tebeesigama kwago gokka agava ku migga kibayita hydroelectricity nga ffe ge tujja edda gye twayitanga Owen Falls Dam n'awalala so kakati ekyo nakyo yakifubako mu myaka egy'etaano naye ekintu ekyasinga okubuutikira gavumenti ye
mukono gwa kyuma kubanga olw'okuba yajja obuwagizi bwe si bwe bungi ennyo yakozesa nnyo omukono ogw'ekyuma okkaka abantu okukola byayagala nga bw'olabye nti omuntu emmotoka okulemera obulemezi mu kkubo naggulwako omusango gwa treason kulya mu nsi ye lukwe olanga kintu kyali kisusse ku muntu Edgar Lungu yali akoze erinnya mu kulwanirira eddembe ly'obuntu nga pulida n'afundikira nga gudde era omusango gwo tegogwa mu ngeri y'amateeka ekikulaga nti gwali gwa byabufuzi era commonwealth bwe guyingiramu era gavumenti nejjenta mu musango ogwo bwe gutyo ne guvaayo mu mbuga z'amateeka so okukijjanya ab'oludda oluvuganya gavumenti mu myaka 5 kyasukka ate ekirala anenyezebwa nnyo okusukkulumya eggwanga lye ery'abansenga mu biseera we yabeerera mu bukulembeze n'abantu naddala abava mu bitundu ebyo gye yali asibuka so mu bufunze bwotyo bw'oyinza okwogera ku Edgar Lungu talina nnyo bintu byonzaga nti byanjawulo kugeraageranya ku kawunda oba ku kiruba. Tuli ku 88 kyabasaba Donald Trump ne munywanyi we Naggaga Elon Musk lutuuseewo olutalo olutuukidde olwaleero nga lukakkanye wabaddewo okutta ku bigere naddala ku ludda olwa Naggaga ono Elon Musk jukira olutalo alutandika ye Elon Musk lwakubiri lwa wiiki ewedde bwe yateeka obubaka obukolokota embalirira Trump gye yali alese mu Congress naye ate n'atakoma ku kolokota navoola ne Trump bintu bibiri byanjawulo kuba emabegako yali akolokose enteekateeka eyo naye n'atavoola ku lwokubiri navoola bwavoola Trump ng'ali ne bannamawulire mu White House ku lwokuna n'ayanukula naye nga tavoola olwo Elon Musk n'atandika okwanukula n'obubaka obw'omugirano ng'alumba Donald John Trump olutalo ne lubeera lw'amaanyi ku lunaku olwokuna lwonna kakati ku lw'omukaaga ku lwokutaano Elon Musk kennyini n'atandika okutta ku bigere era we tutuukidde olunaku olw'eggulo ku lwokusatu ng'ataddeyo n'obubaka obwetonda ku kibanja kye ekya X mubaka bwe Elon Musk yagambye nti yejjusa olw'obumu ku bubaka bwe yateeka ku mutimbagano ng'akolokota Trump si bwonna naga nti bwe yeetegereza obumu ku bwo bwayita yayita we yali alina okukoma yage nti I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far. Obumu ku bubaka buno bwayitawo ndowooza bwe yaddamu okubusoma ng'alaba yayita we yalina okukoma ate jjukira mu lutalo luno Trump ye yasinga okwefuga bulijjo gwe tumanyi mu buteefuga kasita wabeerawo olutalo lw'okuwanyisiganya ebigambo ne ku luno embeera yali yanjawulo nti ate Trump ye yasinga okwefuga nga ku babiri olaba Trump ye mukulu ye w'obuvunaanyizibwa Elon Musk nga yatabuse kakati naye Musk yagamba nti nayita we nali nina okukoma ampuliriza teyakomyawo n'obumu ku bubaka buno n'abuwanulayo ku mutimbagano agenza okwetonda jjo ku lwokusatu ng'obumu ku bubaka obwo amaze okubuwanulayo obumu ku bubaka bwe yawanuddeyo mwalimu obubaka mwe yayogerera nti omugagga Jeffrey Epstein eyasingisibwa emisango gy'okukabasanya abaana abataneetuuka oluvannyuma ne yettira mu kkomera nti fayiro ezikwata ku misango gye emu ku nsonga lwaki tezinateekebwa mu lwatu kubanga Trump y'omu ku boogerwako mu bufunze ng'alinga aga nti naye yeenyigira mu mize egyo ne Jeffrey Epstein kubanga mu America okugamba obugambi nti waliko munywanyi wa Jeffrey Epstein
kintu kya bulabe si yokka waliwo n'omulangira w'Ebungereza atunse n'emisango n'atuuka n'okukakkanyizibwa mu bitiibwa eby'obulangira Ebungereza lwa nsonga ezo. So kakati Epstein Musk okugamba nti mu fayiro erinnya lya Trump nalyo mweriri teyayogera lirimu mu ngeri ki naye ogamba obugambi nti mweriri era y'ensonga lwaki ebyo tebifulumiziddwa nga tetulabye Trump azaafulumya fayiro mpitirivu ojjukira bwe yafulumya ezikwata ku nfa ya John F. Kennedy. Kati oli asigala yeewuza lwaki zinaaganya okuzifulumya tabanga naye yenyigira mu kabasanya obwana kubanga jjukira obujulizi ku bawala abatanaweza myaka 18 abasoba mu 3 bwe bwaleetebwa mu kooti nti omukulu yategekanga obubaga n'ayita bagagga banne n'aleeta buno obwana obuto ne babwekakaatikako n'ebirala ebifaanagana bwe biti. Kati obubaka obwondoza naye yalabye nga yayita nnyo we yali alina okukoma obwo nabwo yagenza okwetonda mu butongole ng'obubaka obwo yabugjayo. Kakati waliwo n'obubaka obulala mwe yali awagirira ekya Trump okuggibwamu obwesiga omumyuka we J.D. Vance abeere musika obwo nabwo yagenza okwetonda jjo ng'amaze okubuwanulayo. Naye ampuliriza bino bigenza okubaawo ku lunaku olwokutaano lugenda okuziba ng'aliwo omugagga mukwano gwa bombi Bill Ackman yagenda ku mutimbagano n'ateekayo obubaka era obwa X. Jjukira omukutu guno gwa X ate Musk era yenna nnyini gwo. Kakati Bill bw'ateeka obubaka ku mukutu guno ng'asaba ababiri bano Musk ne Trump bakanye bave mu kuwanyisiganya ebisongovu. Kati Musk naye obubaka obwo ate naddamu n'abuweereza kitegeeza nti kubanga ku mutimbagano ze nkyogera nti buli lw'osindika ebigambo n'obyongerayo oba obiwagidde kitegeeza obikkiririzaamu kuba byotokkiririzaamu toyina na budde bwabyo birina nakoma kuggwe. Kakati mu kubyongerayo kaali kabonera akalaga nti Musk oba oli awo atandise okwekuba mu kifuba. Kati bwe tutuukidde olunaku olw'eggulu ng'okwekuba mu kifuba kuno kwa mulwatu ne yejjusa ebimu ku ebyo si byonna nejjusa ebimu ku ebyo ng'agamba nti ddala ekituufu nayita we nali nnyina okukoma mu bumu ku bubaka. Naye ampuliriza Musk agenda okukola bino kitaawe Elon Musk yali amaze okutegeeza munnamawulire omu mu mboozi ey'akafubo nti olutalo mutabani we lwe yali aguddewo lwali lunene nnyo lwe yali tajja kuwangula. Era mu bigambo bye n'aga nti my son made a mistake, Trump will prevail. Era n'agattako statement endala nti he is the president. Mbufunze ng'alinga agamba nti ensonga lwaki Trump ajja kuwangula olutalo luno kubanga ye president. Of course Musk ne kitaawe tebalina nkolagana. Kitaawe yayawukana ne nnyina dda nnyo, Musk n'akula ne nnyina oluvannyuma kuba kitaawe yateekawo olutalo lw'amaanyi okulaba nga asigaza abaana ng'ayawukanye ne nnyina wa Musk n'olutalo ne lumulemerera. Kati abaana ne bakola na nnyina. Kitaawe n'addamu okuwasa abakazi abalala enfunda 2. So enkolagana tebadde ewo nnyo ku bo. Naye abamawulire bamutuukirira nga bino biguddewo nti kiki kyoyogera ku mutabani wo olutalo luno lyagudde ku president. Naga nti eyo yabadde ensobi nnene, talina ngeri gyagenda kuwangula president mu lutalo olw'ekika ekyo. Oba oliawo bimu ku bigambo Musk ebyamuleetedde okwebuulirira n'atuuka okwejjusa mu butongole olunaku olw'eggulu. Donald Trump ayanukudde atya ku bigambo bye? Trump abadde mwegendereza okuva ku ntandikwa. Abadde mwegendereza okuva ku ntandikwa. Era waliwo akatambi akafulumye ejjo. Kafulumye Musk amaze okuwanikayo ebigambo bino. Naye nga kakwatibwa ku bbalaza. Kitegeeza nti ye Trump okuva ku ntandikwa bw'otunulira ne neeyisaayo okuva ku lwokuna mu mutima gw'abadde akyasuubira okusonyiwa Elon Musk. Kuba akatambi kano munnamawulire Miranda Devine ow'omukuto gwa New York Post
ye yatudde mu mbozi yakafubo ne Trump mu program gye bayita Pod Force 1 mikutu gya mawulire kati olwa technology okukyuka nazo zikola program kumpi keza radio ne TV ne bateka ku mutimbagano kati mu program ene ya Pod Force 1 Miranda Divine yayogedde ne Trump ku balaza ne program ne fulumizibwa ku lwakusatu so kirigeza yabadde tayanukula bigambo bya mask ebisembyeyo naye bw'obyetegereza Donald Trump agamba nti asobola okusonyiwa Elon Musk wabula naga nti kino si kye kintu ekikulu kyataddeko ennyesira mu mboozi eno eyakafubo Trump aga nti amaanyi kati asinze gateeka ku ggwanga erya America. I guess I could, but I have to straighten out the country. Ti nsobola okumuddiramu naye amaanyi kati nsinze gateeka kukutereeza nsi eno. And my sole function now is getting this country back to a level higher than it's ever been. And I think we can do that. Amaanyi ge kuddamu kusitula America agizeeyo ku ntiko gyagamba ku ntiko America gye yava gyayagala okugisa. Kati aga nti amaanyi ge wagatadde yatuse noga nti okufa ku Lwokuna mbadde maze ekiseera ng'ebyo sindabimalirako nnyo biseera ebyokulowooza ku nkolagana yange ne Elon Musk mbadde maze ebbanga nga sibyendiko n'ekyo okumuddiramu ekyo nkisobola wabula era naddamu kukigomeza kubanga ne ku Lwomukaaga ne ku Lwokuna lwe yayogera ku nsonga zino ng'ali ne bannamawulire Trump yaga nti kimukubye wala Musk okumuyisa bw'ati. I'm disappointed. Kakati bwe badde ayogera ne munnamawulire ono era yakizeemu nti I was disappointed in him, but you know it is what it is. N'agatako nti ye engeri gy'abadde atunuulira Musk ng'amutunuulira nga mutabani we atuuse okumuzaala kati nti nze mutwala mbadde mutwala nga mutabani wange naye kye yakoze kyannenyamiza nnyo wabula bwe kiba kyakuddiŋŋaana ekyo kisoboka naye obuzibu nti kati ate si kyentaddeko obwongo bwange. Ampuliriza Trump yagenze okutuula ne munnamawulire ono Divine nga Steve Bannon yono yali White House strategist wa Trump we yabeerera president mu kisanja ekyasooka yavumirira nnyo Musk ng'amaze okutabuka ne Trump era naga nti Trump kyasaanye okukola kwe kugoba Musk bamugobe n'abagwira abalala deye South Africa kubajjukira bamuzaala South Africa kati jjukira Musk yabadde awagira ebyogoba abagwira kati Steve Bannon naga nti mukawufu ogoba abagwira nono tumugobe atuviire era ne kampuni ye y'ebizungirizi eya SpaceX government ya America egiwambe ejeddize kubanga jjukira enteekateeka za NASA kati ezisinga ezogenda mu bwengula kusengendo Mars zesigamye nnyo ku bizungirizi ebya kampuni eno ya SpaceX eya Musk. Kati wabadde obweraliikirivu nti olutalo luno bwe lugenda ewala n'enteekateeka za NASA tezigootaanyizibwa kati Steve Bannon ye yawadde eddagala nti kampuni efuke y'Amerika efuke ya gavumenti ya America ekyo kiba kiwedde yoona agobwe addeyo ewaabwe e South Africa. Kati Bannon okwogera bino yali ayogera ne munnamawulire w'omukutu ogwa Washington Post zezimu ku mpapula esinga okubeeza amaanyi mu America. Teyakomawo na bwe bamuza lwaki ebirowoozo bye bikambwe nnyo eri Musk naga nti kubanga Musk atabudde gavumenti ya America naawe ekyokulabirako nti mwe temukimanyi nti mwezi ogwokuna Musk yatuuka n'okugwa mu bulago minisita wa America omuwanika Scott Bessent naga nti omuntu atuuka ku ddaala eyo muyita wakuzanya mu maaso ga Trump naga nti yamugwa mu bulago lyeddaala Elon Musk kwali yagwa mu bulago bwa minisita omuwanika fact yaga nti omanyi abazanyi baragibe bwe bagwira bannaabwe tiyengeri gye yagwira mu minisita omuwanika. Steve Bannon yanyumiriza Washington Post nti awo Musk wabadde atuuse mu gavumenti ya Trump era nnyonnyola nti okulwanagana okukwava ku ki nti Trump yali anoonya agenda okubeera
akulira okusolooza emisolo nga bw'olaba wano Commissioner General wa URA. Kakati Musk n'aba ne gwatembeeta ne Besant n'aba ne gwatembeeta kati n'abayita mu lukiiko bombi mu kuwaanyisiganya ebisongovu buli omu awaana owuwe. Besant yatuuka n'okuyita Musk omufere, yakozesa ekigambo total fraud. Ekyo kyekigambo ekyatanula Elon Musk n'amuyoola okusinziira ku Bannon yamugwira ng'abazannyi ba rugby. Kati munnamawulire ono Divine yabuuziza Trump mu mboozi neyafulumiziddwa jjo nti ddala kituufu kino kyaliwo Steve Bannon kye yayogeddeko mu Washington Post. Trump naga nti wabaddewo ebyefaananyiriza naye tekyatuusaawo, baawukomyeko kuwaanyisiganya bisongofu. Tinaye ebyo bibeerawo. Mu bigambo bya Trump yagamba ati well they had not a fist fight, you know, but I guess they had a little bit of a shouting match. Enzira mwe yampuliriza olaba ajekulaga. Well, they had not a fist fight, But you know, but I guess they had a little bit of a shouting match. Now umbanga gamba, but that's typical. Bibaawo. Kakati kikakasa nti kale ne baba tebatuka kugwangana mu bulago. Naye abakulu baatuka okuwaanyisiganya ebisongovu. Naye nga kiki ekibalwanya? Buli omu alina gwagamba nti yajja okusobola okubeera omuwooza omukulu ow'eggwanga erya America. Kati ekyo kikulaga wa Musk wabadde atuuse mu gavumenti ya Donald John Trump. So Trump bwe yali ayogera ku Musk wiiki ewedde nga batandise okuwanyisiganya ebisongovu yagamba nze namulagidde agende, I asked him to leave. Kati bw'obigatta ku bigambo bino Bannon bye yayogera ne Trump byakakasizza yadde ng'agezaako kubikkakkanya, olaba ng'abadde afuuse omuziziko ne munda mu gavumenti. Va ku bino ebyebweru kuba twayogera ku bizibu bya Musk ebimu ku byamuleetera okufuluma ekitongole kya Doge. Ne kati laba ne munda mu gavumenti enkola y'emirimu ebadde efuuse enzibu nga Bannon tannaba kwogera bino. Omuntu gwe yasembyeyo okutabuka naye abadde minisita wa America ow'ensonga ez'amawanga amalala Marco Rubio. Naye okutabuka nga oba oliawo kwe kwa bulijjo. Kati kuno watokwa Scott Bessent ko kugenda wala. Musk awo abadde atuuse. Okay. Ne wajja wabaawo okwekalakaasa okwatandikidde Los Angeles ku lunaku olwokutaano okutabudde Trump ne gavana w'essaza ly'e California. Okwekalakaasa kuno kuva ku ki era embeera eriiti? Okwekalakaasa kwatandise na bikwekweto eby'ekitongole ekya Immigration and Customs Enforcement batero kifunza nga ICE. Trump kyali mukozesa okwata abagwira mu America naddala mu bibuga byalowooza nti gye basinga okwerisiza enkuuli. Lwaki beerisizaayo enkuuli? Agamu ku masaza mu America gayina amateeka ga mukubya byayi ku bagwira. Poliisi yaayo tekkirizibwa kumala gajja nga mpingo yitana wai ebiwandiiko byo biriwa. Waliwo amasaza mu America nga enkola ey'ekika ekyo tebagikkiriza. Kugamba etyobuula singa oba nabyo gwa poliisi onetondera otya nzize kazibu omuddugavu mpitawo ne mukwano gwange omuzungu noyimirizaako nze otandika okumbuuza ebibuuzo wajja otya wano yo oli kuki wano. Kati amasaza agamu gayina amateeka nga makambo ku nkola ey'ekika ekyo. Kati gegamu ku masaza Trump gasiza okuteekako essira asindika ekitongole kino ekya gavumenti ya America eyamu gye bayita federal government ekola omulimu aba amasaza abo gwe batasobola kukola. Kati yabasindise e Los Angeles ku lunaku olwasooka ku lwokutaano bakwata abantu abagwa mu kiti kino abawera 4 bagwa mu bifo omuli amakolero g'engoye
amasitowa kuba bantu abagenze mu America mu ngeri y'obubba je emirimu gye tutera okutandikirako jangu musitule ebibokisi bino tikkakola ki kati je yabasindise basooka ne babakwata mu ngeri ya kikungu kati ne babako babateeka okusunsula basooka kuyoola kati okusunsula nakulyoka kujja oluvannyuma kakati okwegugunga okwasoose awo kwatandikidde ku lunaku olwokutaano nti abantu ne ba oluvannyuma lw'okuzingako abantu aba wakanya ebikwekwete by'ekitongole kino ekya ICE kwe kutandika okwekalakaasa era ne baziba n'amakubo gonna gabadde gagenda mu kifo abantu 84 wabadde bakuumibwa nga bakyasunsulwa mu kaseera ke kamu David Huerta akulembera ekimu ku bibiina ebigatta abakozi eby'amaanyi mu America kye bayita Service Employees International Union kirimu nnyo abantu abavudde mawanga aga Latin America abajja okweyiiya kati najja atuukewo alabe ogubadde bwe yatuuseewo naye poliisi n'emukwata kino ne kyongera okutabula embeera tugenda okukya ku lw'omukaaga nga ICE ate ebikwekwete ebyongera bwongezi n'okwegugunga okwasosoka olwokutaano tegugikakkanyiza yeeyongera bweyongezi maanyi kati ng'eyatandikidde mu masekkati etambudde n'okusukka enjegoyego za Los Angeles kilomita ng'olimu 26 oba mayiro 16 Abamerika basinga kubalira mu mayiro kati omuwendo gw'abeekalakaasi nagwo ne gusalawo okweyongera ebikwekweto babigaziya n'abeekalakaasi beeyongera omuwendo ku nguudo nga bawakanya enteekateeka eno gye bagamba nti etuyoboola eddembe ly'obuntu embeera bwe yayongedde okusajjuka ku lunaku olw'omukaaga akawungeezi Trump kwe kulagira ejje erya National Guard mu ssaza ery'e California okujja okuyambako poliisi yalagidde abasirikale 2,000 aba National Guard mu kikolwa kino Trump abadde akozesa etteeka eryasemba okukozesebwa mu mwaka gwa 1965 kubanga amagye aga National Guard ampuliriza atagamanyi mu America waliyo ebiti by'amagye bingi nnyo oyina amagye ag'omu bbanga aga America eyawamu oyina ag'oku mazzi oyina ag'oku ttaka oyina marine egatta ab'oku mazzi n'ab'oku ttaka ate nobeera ne National Guard kyokka ate ojja kusanga aba security service ate tebagwa mu bibinja ebyo bye twogeddeko abakuuma president n'abakungu so kati National Guard lyerimu ku magye agasinga obukadde mu America ejje lino libaddewo okuva mwaka 1636 nga America tenafuna na bwetwaze ng'ekyafugwa Bangereza kubanga America yafuna obwetwaze nga nya July 1776 naye ejje lino liba lya ssaza era ebiragiro by'okuvaayo biyina kuweebwa gavana pulezidenti obuyinza abulina nga waliwo embeera za mirundi 3 gyokka embeera zezi nezoogerwako mu ssemateeka wa America when the United States or any of the Commonwealths or possessions is invaded or is in danger of invasion by a foreign nation nti America singa America oba amatwale gaayo ge bayise Commonwealths or possessions eba erumbiddwa abagwira nga bazirumbye awo president talinda kusalwa governor ne bwagaana yakikola kubajjukira eno Trump yakikoze nga governor Newsom takkiriza ye nga agamba poliisi ekimala yensonga esooka eyokubiri embeera eyokubiri etteeka ligamba when there is a rebellion or danger of a rebellion against the authority of the government of the United States singa wabaawo okujeema eri government ya America president asobola okulagira National Guard yeveeyo oba when the president is unable with the regular forces to execute the laws of the United States oba singa president alemererwa nga akozeseza ebibinja ebirala okuzza embeera mu nteeko
asobola okulagira National Guard eveyo governor ne bwabaganya. Kakati Minister w'ebyokwerinda Pete Hegseth bwe yabadde mu Congress nga bamubuuza ku kya National Guard yatuuse etyo okugibwayo e Los Angeles, bamubuuza nti ku mbeera ezo esatu eriwo eyabaddewo eyaleetedde mukamaawo okulagira amagye okuvaayo, yabagambye it sounds like all three to me. Nti embeera ezo esatu zonna azirabawo alabawo abagwira kuba bubagamba bano bava Mexico n'awala nga bamenyi b'amateeka bajje bakola obumenyi bw'amateeka mu America. So alabawo danger of invasion by a foreign nation. Era alabawo n'abantu okujema kuba bawadde ebiragiro bave ku nguudo ne bagaanirako. Era alabawo nga president yabadde tasobola kukozesa bibinja birala ebyo ebyokwerinda nga biremeddwa. Kati Hegseth agamba nti obuwaayiro bwonna obusatu bwayambye Trump okukola kye yakoze. Of course abadde pe banyi mu Congress tebakanyeza na nsonga eno, kubanga mpuliriza nkugaye nti ejje erya National Guard okuva mwaka 1636 libajje lya saza b'ofiisa abalibeeramu bakkirizibwa okukola emirimu gyabwe emirala. Bw'omala okuyingira n'otendekebwa atoddayo nga wano n'oweereza ku CBS. Naye bw'oyitibwa nga kati Trump bwe yakuyise omulimu ogusuulawo obusuuzi n'ogenda okukola buli senkulu wa CBS taba na buyinza bukugaana kugenda kasita ekiragiro kijja oba okuva wa governor wa president omutegeeza butegeezwa oyina n'omutegeeza ng'oli mu kkubo nti ndi ku national service combat ogikima mangu okwambala so kakati National Guard bwetyo bwefaanana kati bano bonna baayitiddwayo okuva ku mirimu gyabwe e California. Trump ku Saturday bw'alagira nti National Guard mu bufunze ly'ejje ezibizi erya America, bw'alagira nti 2,000 bagenda okusindika e Los Angeles ku lunaku olwa Sunday ku makya 300 abasooka ne batuuka mu kitundu ekye Paramount n'ebitundu ebiriraanyewo mu Los Angeles. Ezo njegoyego za kibuga Los Angeles. Kino nekyongera ate okutabula abeekalakasi kuba nga mu kusooka balowooza nti okwegunga kwe bali bakoze ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga kuyinza okukyusa ku nteekateeka ya Trump. Bw'ayingizaawo ejje ezibizi nabo ne batabuka era ne babaako n'oluguudo olw'amaanyi lwe baziba oluyingiza n'okufulumya abantu mu kibuga Los Angeles. Okwekalakasa ne kwegattibwako kati ne bannabyabufuzi naddala ab'ekibiina kya DP abakiika mu kibuga olukiiko lw'ekibuga ekya Los Angeles, abakiika mu Congress eye California n'abakiikirira okuva e California okugenda mu Congress ya Washington DC. Okwekalakasa bwe kweyongedde ku police neerinyisa giya mu kukozesa omukka ogubalagala na masasi gano ag'ebipiira okugumbulula abantu bano. Tuyingira ku baraza ku ntandikwa ya wiiki eno, Trump ku makya ebikwekweta ate ne biddamu buto ebya ICE okufuuza n'okukwata abantu abalala. Olwo ne bakkirira mu bitundu nga Santa Ana n'ebitundu ebirala yonna bali mu kufuuza abagwira. Mu kufuuza kuno gwe twayogeddeko omu ku bakulembeze b'abakozi Huwete yakwatibwa ku lunaku olusooka kati ku bbalaza asumululwa ne ku kakalu ka mitwalo gya $5. Kati yadde asumuluddwa naye n'ensimbi ze yasasula nga nnyingi ate nakyo ne kyongera kutabula abantu. Ne mu kutabuka kuno kwonna nga Trump ayongera kukangazza nti teri kuzikiza ng'enjogera y'e Kampala bweri. Ebikuuko tebigenda kweyongera maaso, amagye amazibizi n'ag'amarine nago gajja ate ngenda kwongerako n'amalala ku 2,000 si kwe nakomye. Kakati ku Mande mu biseera ebyamalya g'ebyemisana
governor w'essaza lino eri California Newsom n'atwala omusango mu butongole mu kooti nga essaza eri California, state of California, ewowaabira President Donald John Trump ne minisita w'ebyokwerinda Pete Hegseth olw'okukozesa obubi amateeka mu kusindika abasirikale 2,000 e California. Jukira 2,000 nkuzaayo. Governor Newsom agamba embeera Trump gyayogerako teyaliiwo eri ey'emirundi 3. Hegseth agambye zonna embeera 3 zaaliwo, so ng'etteeka ligamba emu ku ezo emu bw'ebeerawo embeera ekumala. Kati Hegseth agamba nti naye zonna embeera zaaliwo nga zimuwagira. Kati bano batwalayo omusango Trump mu kifo ky'okukakkana ku lunaku olwa bbalaza, ate n'alinyisa omuwendo gwa National Guard. Mu kusooka yali asindise 2,000. Bano batwala omusango n'alinyisa n'atuukana ku basirikale ba National Guard 4,000 naye n'abagattirako ne ba Marines 700. Kakati jukira nkugaye nti National Guard enkozesa gyagikozesaamu yali yasemba ekiragiro ekyekika ekyokuva wa president kyali kyasemba kukolebwa mu 65 mulembe gwa Lyndon Johnson. Kakati ne Marine okugireeta mu mbeera zino eza bulijjo eziri civil, bantu ba bulijjo beekalakaasa, nakyo kibadde kirudde ebbanga nga tekibangawo. Kati ayongera okulaga Newsom ne meya wa Los Angeles omukyala Karen Bass nti gano gakyali mabaga, oba obadde okayana na National Guard kati ne ba Marine batuuse, ate ne ba National Guard obadde okayanira 2,000 kati nsindise 4,000. Olunaku lugenda okuziba nga okwegugunga ate kweyongedde mu birungo. Kakati tuyingira olwokubiri nga abantu beeridde omuguju n'ekiro kyonna. Kati ku lwokubiri embeera bweyongera okutabuka ey'okwekalakasa, jukira kati olunaku lwa 5 olw'okwegugunga. Governor Newsom ne Mayor Bass bawanyisiganya ebisongovu ne Trump. Trump n'atuukanoga nti ayolekedde n'okusiba Governor Newsom olw'okulemererwa emirimu gye. Sebo tubadde tuyingidde olunaku olwokutaano naye nga tutegeeza lwakubiri kuba Tuesday. Bw'oba obala okuva ku lwokutaano awo olwabadde olunaku lwakutaano, nnyo bw'oba obala ennaku eza wiiki eno olwabadde lwakubiri. Kakati ku lunaku olwokubiri Newsom ne meya wa Los Angeles ne baddamu okulabula Trump nti effujjo lino lyakoze e California naddala Los Angeles ligenda kukosa Amerika yonna nga yeetegekera empaka eza Olympics ne World Cup. Kubanga jjukira already kino kigatta ku biragiro bya Trump ebyasooka, ayina amawanga ge yateekako envumbo nti abantu okuva mu nsi ezo tebakyakirizibwa kujja mu Amerika. Twaboogerako naye kati watya singa bayitamu okujja mu World Cup bagenda kukola bati. Of course okusaba kuli nti webirituukira Trump ajja kuba takyali president oba oliawo World Cup. naye ajja musanga president. Siwa mwaka gujja. Ajja kumusanga president. Naye kakati kuliko ebibuuzo biyitirivu. Olina Olympics, olina World Cup n'enteekateeka. Kakati governor ne meya bongera omulabula nti effujjo lino terigenda kukoma wano, ligenda kutukosa okwetooloola ensi yonna ng'ate tulina emikolo emikulu gye tuteekateeka. Kakati wakati mu kunyigirizibwa meya ate takkanya na Trump naye ate alina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ekibuga nga kitebenkevu. Yeesanze nga jjo talina kirala kyakukola okujjako okulangirira kafyu ekiro, kuba abantu badde ate batabuse nga boonoona ebintu mu matumbi budde wakati mu kulwanagana n'amagye n'okulwanagana ne poliisi. Kati ku lwokubiri n'alangirira kafyu esooka etandika ssaawa 2 ez'ekiro okutuusa saa 12 ez'okumakya. Singa osangibwa otaayaaya okwatibwa, era waliwo abantu abakwatiddwa olw'okumenya amateeka ga kafyu. Kati kafyu yakakola ebiro bya mirundi 2. Ne wakati mu bino byonna Trump tannazikiza ebikwekweto
ebya ICE byo bikyagenda maaso mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ne Los Angeles awali okwekalakaasa. Kati abantu abawerako batandise okwekalakaasa okuwagira abeekalakaasa abali ne California. Okwekalakaasa New York gye kuli, Chicago, Austin, Washington DC n'ebibuga ebirala. Era waliyo n'abateeseteese mu weekend mu bibuga ebirala ebya Amerika singa Trump agenda maaso n'enteekateeka ye eno ya ICE. Okay. Njagala tuddeko emabega katono ku Zambia ne observation ya Kitengeja Serumaga Alan. Good morning, Dr. Sam and my brother Mpinga. It is told the drama surrounding the death of former Zambian President Edgar Lungu. To me, it is a lesson to learn, but as the French Bourbon monarch once said, they learned nothing and forgot nothing. This comes to the very situation we go through, especially amongst African rulers. President Chilema, just as any other person, when has assumed the power, there is a lot we expected from him, but where he is heading is not any different from his predecessors and any other African rulers. Ndowooza nti nja kukkaanya naye mu ngeri nnyingi nti Chilema yatandika bulungi. Bulungi nnyo era naawe essuubi. Naye agenda kufaanagana ne munno wa Malawi nti abooludda oluvuganya ne bafuna obuyinza ng'abantu babalinamu essuubi ddene. Naye emyaka bwe gigenda gitambula eyafa n'eyasika ne biba nga kumpi byebimu. Kubanga owoopposition yakwata obuyinza e Malawi kati kyetule mu bukulembeze bwe mukono ogw'ekyuma emirimu okugiwa ab'eŋŋanda ate ng'era bye baali bawakanya mu baaliwo. Kakati twogedde ku Edgar Lungu nti obumu ku buzibu bwe mukono gwa kyuma n'obusosoze mu ngaba y'ekkeeke y'eggwanga. Era byemu ku bizibu kati ebya Chilema byalina mu bukulembeze bwe mukono ogw'ekyuma nagwo ogulabye. Kubanga kutya kwa kikaaki okukutuusa okugamba Edgar Lungu nti takyakkirizibwa kukola dduyiro kuba abantu bamugoberera nga bakuba mu ngalo. Buli waayita nga bakuba mu ngalo. Nga Chilema gwe eyasibwa ennaku 10 olw'okuba oganya oviire emmotoka za Lungu. Otandika otyoga nti Lungu okukola dduyiro olwo atandise okwenyigira mu byobufuzi ekitakkirizibwa muntu awumudde bwa pulezidenti e Zambia. N'olwekyo kusoomooza kunene eri Afrika nti abantu bangi bajja nga basuubiza nti twagala kujjawo bwannakyemalira. Naye ndowooza ng'enjawulo eriwo kubanga tebatuulangako mu ofiisi eyo. Bwe batuulawo tebaba na njawulo kubanga ekyamazima Chilema talina nnyo njawulo na Edgar Lungu. Ate nga kino kibadde kizibu kya Zambia nti Kiruba yavumirira nnyo bwannakyemalira bwa Kawunda. Naye mu myaka gye 10 ate yali mubi nnyo okusinga Kenneth Kaunda. Kyokyola nti bwe batuukanga bonna bafudde Kaunda yawerekerwanga muzira, Kiruba n'atawerekerwanga muzira. Naye nga ekyaleeta Kiruba kukomya bwannakyemalira bwa Kaunda ne kati raba Kiruba emyaka 10 gyokka bwe gyafuula Kaunda malayika. So okwo kusoomoza kukyali kunene kusemazinga wa Africa. Sebo embozi tebankane. Batuwuliriza twongera bwongeze kubwebaza obubaka bubadde bungi nnyo Haji Faruku Ntege n'abalala mwenna twongera okubebaza okuba nafa wangalesa abasajja.